Yes, alright. Kakati bibino ebivudde mu budget ebiwuniikiriza amatu era nga biwuniikiriza amatu g'Abannayuganda nga bulijjo tubeera beeteefuteefu era tubeera basaale nnyo mu kulindirira results eziva mu budget ebeegenda okusomebwa etwala eggwanga mu maaso. Budget eno eya 2026 paka 2027 erabise okubeeramu ebirumiro ebingi ennyo. Njagala owulirize, tugenda kuba nga tusoma n'oluvannyuma tumenyeemenye kimu ku kimu. Okusinziira ku bibagiddwa mu budget eno ey'eggwanga Uganda tugenda kuba nga tubiyitamu nga we biri n'oluvannyuma tujja kuba nga tubivuunula mpola mpola. Naye nga kigambibwa Minisita wa Finance Henry Musaasizi agenze maaso olunaku olw'eggulu n'okupresentinga resources z'atadde mu budget eno era nga ziwabiribwamu obutitimbe n'obutitimbe trillions 84.39 84.39 trillions ze zibaliriddwa mu budget oba enteekateeka eggwanga Uganda engeri lirina otambuzibwamu. Bulijjo tulaba nga basoma budget y'eggwanga naye nga mulimu ebirumira bingi ku sides zombi. Wabula mu kifo kino tuba tulina tutunuulira si budget y'eggwanga ebeeyisiddwa wabula baani abayisizza budget. Ye oli awo oba nga oli awo wali ozzeekaawo n'ofumiintirizaako ku baani abagenda mu maaso n'okubudgetinga n'okubaga ebigenda mu budget y'eggwanga Uganda. Wali ozzeekaawo ne weefumiintiriza baani ababeera emabega wa budget eno abagiyisa. Juuzi mu budget eyayisibwa ey'omwaka 2024 2025 yali ya yes ndowooza twalaba ebyali birumira mu budget eyo era mwami Yoweri Kaguta Museveni yatwala obuvunaanyizibwa okuddamu okukoowoola Parliament eddemu etuule baddemu bamulambulire budget eno yali emaze okuba nga eyisibwa nga tebaali bamativu n'ebyali mu budget ebyo tubijjukira bulungi nnyo. So ebibeera emabega w'ekisenge kya budget biba bingi. Wano woolabira obubbi obw'enkunala buli muntu aba alindiridde kiki batuteereddemu. Buli minisitule eba erindiridde era baatandise dda moment budget keefulumawo eti baba baatandise dda okubaga n'okuteekateeka engeri gye bagenda okubbamu ssente zino nti pulojekiti weeti tujja giwa kino zino zifikewo eri tugiwewo ekiti byonna baba bamaze dda obbikola ki obbibaga. Kati omwaka 2026 ne 2027 zigenda okuggwako nga mutuufu ssente ezikozeseddwa mu budget gye baatulaga nti 84.39 trillions nga wasigaddewo ezitakozeseddwa. Kale bwe baba nga bakozesezza ekinene ennyo bakozesaako 34 trillions ze zikozesebwa mu budget mu myaka gino gye batubalya egisigadde ssente kkiriza oba gaana zibbibwa ebitongole ebiba biweereddwa ssente zino. Ministries zigenda maaso n'okwezibika ssente zino. Ekyo kyo tulina okikkiriza oba tugaane. Kati ng'ennaku z'omwezi 11 June omwaka guno gwe tuli mu 2026 Minisita Henry Musaasizi omupya omulonde eyakalondebwa ku kifo kino ekya Minister of Finance yagenze maaso nga bulijjo enteekateeka we zibeera n'okusomera bannayuganda budget butya weeyimiridde. Bulijjo tubadde ne muzeeyi waffe nga yagenda mu maaso era akalimu abadde akamazeeko ebbanga nga kwekulunguludde emyaka egiwera. Minisita abaddeko wa Finance Kasaija yabadde agenda mu maaso n'okuyisa budget eno naye kaakati tufunyeeyo gwe twaniise nga musaayi muto agenda mu maaso nga ne byayayaanira bingi nnyo. Kyembuuza bano omulimu gwabwe kuyisa buyisa budget oba baba beerayo oba tugamba nti Minister of Finance omulimu gwe kwata kano ka briefcase ka budget oba abeerayo bennyininyini be bateekateeka budget eno be babudgetingira eggwanga ebiri mu kapapulu mu kabokisi ebyo abimanyiiko. Twandibeera wano nga ye abwebwa byakuyisibwa ate ng'ekyo kye njagala omanye weekiti wekibeera. Ono ayinza okuba tamanyi na kiri munda teri amanya kiri munda
kyobolaba bagenda ne bazisoma ate oluvannyuma ne bakola batya ne baziddamu. Kyobolaba kitwala ekiseera okuteekerateekera eggwanga nga balikolera bajeti, buli kimu balina okukikola n'obwegendereza. Naye wano we wali ekyewuunyisa nti mu bajeti eyo ogiraba 84.34 trillion ezayisiddwa mu mwaka 2026 ne 27. Ku bajeti eno mwandibanga kuliko 20 trillions eziteereddwako obuteebwa nga supplements ez'abo baministers abagenda maaso n'okutuula mu lukiiko olubaga bajeti eno, ng'ezo ssente zigenda bayamba mu personal interests zaabwe nga bo bagenda okiganyulwamu. Kyoba olaba beesunga nnyo olunaku luno olw'okubeera eyo mu busenge bwe beesiisiitira ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola ki, bayisa bajeti y'eggwanga. So era ofundikira gwe munnayuganda gwabonyeebonye. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bbanga otuwuliriza ng'atanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati njagala tugende mpolampola nga wembalaga enkola wembasomeramu okusinziira ku bajeti y'omwaka guno, kubanga buli omu abadde yeesunga minisita omupya eyakabwebwa ekifo ekisava eky'ebyensimbi, ekifo kikemekkerezebwa era kikema. Naye oba oli awo Nnaalongo ke yavuddeyo, oba oli awo waliwo ebyakyuseemu, kuba Nnaalongo abadde yeefuze buli kimu ekigenda mu maaso mu paaliyamenti, abadde yeefuze buli kimu nga yeekamala byonna, nga yagenda mu maaso n'okukola buli kimu. Kakati era kigambibwa nti ssente ezisinga Nnaalongo z'abadde nazo abadde aziyisa mu bajeti y'eggwanga Uganda. Obadde weebuuza ssente zino bazibba batya? Babadde bazibbira ano buli minisita amuyita, kkiriza obagaana bano batwala obudde obuyita baminisita tijangu. Minisita wa finance sokojje, minisita foreign affairs jangu, minisita wa inura jangu, minisita owaki jangu. Ebitongole byonna ebigenda okuba nga biteebwa mu bajeti n'abikoowoola n'abiyita n'abigamba bajeti yammwe eri etya, tulina bajeti weeti ne weeti. Kakati ngenda bongerako weetuti, naye tugenda kuyisa weetuti, zino zammwe nga woobimanyi. Kati ye engeri ssente gye zibbibwamu. Omubbi asibukira ddala eri mu kisunku. Tebabeera bano ba ministers be balonda, si babbi. Wabula bano abagenda mu maaso n'okubala empiki eno abatudde ku front page be bagenda mu maaso n'okupika n'okuweesa omweso ogwo butya be bayinza okufunamu kasente. Kakati nno minisita Henry Musaasizi ye yaakalugwamu jjojjo ly'abalamu eyaweereddwa obuvunaanyizibwa obwetikka bajeti y'eggwanga Uganda. Abasinga mbalaba baministers bagenda ne babalonda mu bifo ne basanyuka nnyo ne bajaganya. Okulonda ku bwa minisita oba ku bwa MP ekiba kikusanyusa nze mba sikiraba, kubanga oba oyolekedde ebizibu ebitagambika awo tewaba ssanyu, obeera mu kweraliikirira buvunaanyizibwa bweetisse obw'abantu, obeera n'obuvunaanyizibwa bwa Bannayuganda bweetisse. Kati okulonda nga minisita tekitegeeza nti gwe alidde mu banne ba Kaakendo, wabula batunuulidde nga gwe agenda okuhandolinga ebizibu bya Bannayuganda. Tekitegeeza kuwa mbuweereddwa ebitiibwa, oweereddwa ekifo ekisava, oweeddwa obuvunaanyizibwa obusava. Weekityo wekyandibadde. Era omutwe gwandibadde gutandikirawo okuluma n'okugutakula olw'ensonga nti otunuulira ekintu ky'owerekeddemu n'ekintu ky'ositudde nga kinene, nga Uganda yonna etunuuliza gwa amaaso. Kati essanyu likuvaawa nga bagenda teeka ssente mu bajeti zibbibwe. Ndowooza ensonga waaki basanyuka, kubanga bo baba balaba bamaze ddo bateeka mu mulyo, bo babalaba nga ababadde okulya kubba. Lyessanyu eryo, si ssanyu nti bagenda tuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe buno. Era gwe munnayuganda nkukubiriza lekerawo okwesigama ku bakulembeze be mulonda oba be muteeka mu bifo. Omukulembeze kitwale nti nagenda kukulembera bukulembezi, batuuka eri nabo ne babakulembera.
ne babakulembera ne babawuddisa ne babavuga ku ki kye bateekeddwa okuba nga bakola. Kakati obutabalwisaawo njagala tugende mu bajeti eno tugisomemu tulabe biki, n'oluvannyuma tujja genda mu butambi obwa minisita Henry Musaasizi biki byayogedde, bajeti ogitunudde otya, tugenda tematema bajeti eno olabe gwe munnayuganda wawoogwa bajeti eno ekugasizaawa, ekugasa oba tekugasa. Oli ku Yugi Update TV kosinze obanga otuwuliriza ng'otannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati tutandise Uganda Finance Minister Henry Musaasizi ng'alipresentinga resource envelope of shillings 84.39 trillions for the 2026 to 2027 financial year. Outline ambitious reforms to drive growth, strengthen accountability and improve social delivery. Tukutandisa tugamba nti Minister wa Finance Henry Musaasizi nga presentinga resources eziteereddwamu era ezibagiddwa ku butitimbe bw'ensimbi buno 84.39 obutitimbe bw'ensimbi obuteereddwamu trillions okutambuza bajeti omwaka 2026 paka 2027. Kitegeeza munnayuganda ze zino ssente zebagenda okukozesa okuva leero paka olw'enkya ze zigenda okuwezitamala teri ndala zeezo ye bajeti gye tuyinawo. So mukole nga mwegendereza mutandika obbibalaabalamu ba ministers mutandika obbicalculatinga nti ssente ze bakuteereddemu zikumala, we zibanga tezigenda kumala tetenkanye ezo. Economy eri wansi yiyo bajeti eyisiddwa mu mwaka guno egenda batambuza emyaka 2026 paka 2027 financial year. Ate olwo baddemu babage bago eddala erya bajeti. Era akugamba Musaasizi akugambye ligenda tuvuga mu nkulaakulana n'okugumya n'okuteekawo embalirira n'okuimprovinga services delivery, services zituuke mu bantu okugeza ng'okubaweereza malwaliro, mu nkulaakulana, mu maguudo, mu byenjigiriza, byonna babitadde omwo. Naye bulijjo era biyisibwa ne watabaawo kyanjawulo kikolebwa ku nsonga eno. Ku luno katulabe ku mulundi ogusookedde ddala nga twakalonda financial minister omupya nti oba wanaabawo ebinaakyuka, wanaabaawo oba follow-up ku ssente zino gye ziraze, ekyo tulabe oba tunaakisangamu. According to the minister, demonstratic revenues will contribute shillings 45.96 trillions with shillings 40.16 trillions from tax. Oleriza okusinziira ku minisita agamba ebyowaka ebyenfuna bijja contributinga trillions 45 n'obutundu 96 okukogatta trillioni 4.6 ezijja okuva mu musolo ogukolekitingibwa wano mu Uganda, ze ssente ze basuubira era ze zigattiddwa mu bajeti eno. Era n'akugamba shillings 4.02 trillions from non-tax sources, shillings 1.44 trillions from petroleum and shillings 339.8 billions from local governments. Minister akugambye enti 4.02 trillions zijja kuva mu abo batasasulwa musolo, mu bintu ebitasasulwa musolo. Sources zonna zonna ezitasasulwa musolo mubabiriddwamu nga mujja kuvaamu 4.02 trillions. Ate 1.44 trillions zijja kuvaamu mu byamafuta, mu byobugagga ng'amafuta, saako bilioni 339 n'obutundu 8 339.8 billions zijja kuva mu local government.
yeno engeri gye baagala okukulaakulanyamu eggwanga. Wuliriza. Demonstratic borrowing is projected at shillings 11.97 trillion, while shillings 13.97 trillions will go towards debt refinancing. Bagambye okwewola okunaakolebwa wano ewaka kuteereddwa pulojekiti yaazo bakubaliriddemu shillings 11.97 trillions, kyokka ate trillion 13.97 zijja kugenda eri amabanja aganaabeera gafinansingiddwa gajja kugenda mu debits mu mabanja. New tax measures to boost revenue, nti emisolo emipya giteereddwawo okuboostinga revenue, ensimbi ya wano currency ebeere ng'eriko waggulu. Bwe batyo batugambye oba bwe batulimbye simanyi. Government has announced increases in exercise duties on key commodities, nti gavumenti evuddeyo n'erangirira okwongeza ku nkola y'emirimu eri commodities zino wammanga. Exercise zigenda kweyongera ku commodities zino. Buli kiisi kibadde kikolebwa ku commodities zino zengenda okumenya kigenda kweyongera, kigenda kuba kikubisibwamu, kincreasingibwa. Omuli cooking oil babaliridde mu shillings 200 to 400 per litre, nusu 2 ku nusu 4 per litre. Sikitegedde. Okay. Generating shillings 25 billions. Cement shillings 500 to 750 per 50 kg a bag. Generating shillings 15 billion. Sugar shillings from 100 to 200 per kilogram. Generating shillings 25 billion. Diesel and petrol bo babitadde ku shillings, omusolo ogenda obijjibwako 2 per litre, nga bincreasinga nga bigeneratinga paka ku shillings 450 billion. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange. Alcoholic drinks ebitamiiza kati bye tuliko. Uganda Walagi, Black Label, Congonic, Amarula babitadde ku shillings 1700 paka ku shillings 35,000 per litre, 3,500, generating shillings 85 billion ze bijja okuba nga bikola omwaka gye bakoze 2026 2027. Key allocations are science, technology, ICT and creative industries, shillings 1.14 trillions. Teachers salary shillings 568.65 billions to enhance pay for primary. Ezo ze sente ezirina okusasulwa abasomesa aba primary zibaliriddemu bilioni 5 emitwalo 5 kanawe yes bilioni 5 mu 68 n'obutundu 65 abasomesa
ze zibateereddwako era mugende nga mwekalakaasa mpola nga mumanyi ebibateereddwa mu bajeti. So bwemuba bakwekalakaasa mutandikirewo kati, tetulina budde bwammwe, mubiwulidde. Arts and BTVET teachers. While health sectors has been allocated 5.23 trillions, focus on material and child health, nutrition, immunization, NCDs, essential medicine, specialized care, emergency response, and pathway to universal health coverage. Inti ebyenjigiriza biteereddwamu 5.23 trillion nga bafokasinze ku matiriya abaana gwe bakozesa, ebyobulamu, nutrition, endya, immunization, okugema, endabirira, saako ne essential medical medicine eriseparayizingiddwa mu care, saako ne emergency response. Ebyo byonna bigitambulira mu bajeti ya 5.23 trillion gye biri coveringa. Musaasizi yagenze mu maaso n'okukkaatiriza okwakiivinga Uganda's tenfold growth agenda ng'agamba requires more than investments. Agamba it requires discipline, accountability, efficiency and integrity. Nti kyetaagisa empisa, embalirira n'okubeera nga tuli banyiikivu, saako n'ekitiibwa, integrity, okukuuma ekitiibwa mu nkola zaffe, mirimu gyaffe. Government will implement a comprehensive reform agenda to eliminate wastes. Government ejja kuteekawo reforms ne agenda okusangulawo ebyo ebiwestingiddwa, corruption, delays and inefficiency. Nti ejja kujjawo buli bwenguzi, okudireyinga mu kutuusa service mu bantu, saako n'obwo obutali bumativu mu nkola y'emirimu. Omwo mu sub-budget disciplinary, all accounting officers to sign accountability charter with sanctions for branches. Nti b'ofiisa bonna bonna bajja kusayininga embalirira, charter y'embalirira nga bateerwako sanctions olw'ebyo ebiba tebigenze bulungi. Kitegeeza ki? Obuli bw'enguzi oba oli awo tusuubire nti mu mwaka guno bunaabiba bikwatibwako, abula tetumanyi, katulinde tulabe. Anti-corruption measures, procurement reforms, digitizations, stronger editors and transparency, urban orders, enforcement of trade and traffic discipline for safer cities, SEO government strengthening oversight and performance of state-owner enterprises. Bagamba nti okulwanyisa obuli bw'enguzi, measures zino zibataddewo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Zino ze zimu ku anti-corruption measures eziteereddwawo okuba nga zigenda kukola n'amaanyi okulwanyisa obuli bw'enguzi. Bataddewo procurement reforms, ne bateekawo digitalization. Procurement reforms kwe kubanga bateekawo ebyetaagisa okuba nga abantu bamanya ekibanyisa, ekinfoominga. Bataddewo enkola eya digito, bataddewo ba editor abali strong, saako n'obutransparency, obumu, n'ekuteekawo enkola eya urban order, eteekawo enforcement of trade and efficiency discipline for safer. Kati ebyo bye bimu ku biri mu budget. Biki ebirala byayogeddeko? Pensional reforms, implementation for the contributory pension funds for future sustainability. Musas told the parliament that
These measures are designed to restore public trust and ensure resources are directed towards Uganda's most pressing need. Nti yagambye parliament bataddewo measures saako noziteekako omukono basobole okurestowalinga eri public okubanga babeesiga bateekawo obwesigwa n'okukakasa nti resources zonna zonna zigendera ddala ne zituukira ddala ku bannayuganda eri abo azeetaaga abazeetaagira ddala. Oli ku UG Update TV kosinziro bbango otuwuliriza nyongera okukulisaayo. Njagala tumenyeemenye wobanga owulidde ebiyisiddwa mu bajeti mazima ddala atuddeko ku basomesa. Abasomesa bano aba primary biliyoni 5 mu obukadde 680 bannange zino sente zigana zitya okumala mu bajeti ya 2026-2027 okujjako nga waliwo ayeezibika sente zino. Lwaki abasomesa basigala balaajana? Lwaki basigala bakaaba? Era ne kibaviirako n'okutandika okwekalakaasa. Kyokka zigenda mu masomero ga gavumenti naye bwe tuba tubaliriddemu amasomero ga gavumenti buli ssaza mulimu amasomero ameka aga gavumenti. Sente nnyingi nnyo mpitirivu nnyo naye twebuuza ani abba sente zino. Ekitono ennyo buli musomesa yandibadde afuna akakadde kamu buli mwezi. Ze sente ze yandibadde afuna. Tuli ku basomesa aba gavumenti okusinziira ku sente eziteereddwa mu budget. Ofundikira nga tetulabye accommodation zikoleddwa, shelters tezizimbibwa, amasomero tegeeyagaza, tuukako ekkalamojja, tuukako ewuwa, tuukako mu bitundu ebyalo olabe obusomero bwayo. Na bino byennyini agali mu kibuga tetulabako nti nno bakoze enkulaakulana development. Tigalina kye gakyusizza oba equipments wegali nga wegali mu mwaka guno wegasigala ne mu budget eddako ne mu budget eddako. Kyokka nga budget ebalwa era neeteebwamu sente ziragawa nga n'abasomesa tezibaweebwa. Twagala gavumenti erondoole ennyo. IGG Inspector General of Government yandibadde avaayo n'akolwa mu kunoonyereza ku sente eziteebwa mu budget z'amasomero naddala gano aga gavumenti banoonyereze sente zino zigenda wa, kubanga ne bweba nga budget yakoleddwa nga ya myaka 5 zino sente zandibadde zimala ku budget ya Uganda okutambuza abasomesa ba primary. Naye twebuuza waaki basigala badaaga nga tebayina? Waaki basigala banaku nnyo ekisukkiridde? Wuliriza, waliwo tiriyoni 5 eziteereddwa mu basomesa aba saayansi. Tiriyoni 5 lwaki omusomesa yandibadde avaayo nga yeekalakaasa ate nga sente zino nnyingi? Kitegeeza ki? Waliwo ekkubo sente zino, waliwo ekkubo eribulankanya sente zino. Era kyandisaanidde okubeera nga balinoonyerezaako banoonyereze ddala ku biki ebitwala sente z'omusolo. Minisita nga yakalondebwa gwe tutunulirako n'amaaso gaffe yoyo minisita omulonde Musaasizi Henry yagenda mu maaso n'okubeera nga atwala obuvunaanyizibwa n'okussa obuvunaanyizibwa ye bukyayise. Omanyi baajaganyizza bo baakiyise mukisa. Buno obuvunaanyizibwa obukuweebwa okwetikka obutasaanidde wadde kusaagirirwamu, obutasaanidde wadde kukola ki? Kusaagirwamu. Okyali ku UG Update TV kosinziro bbango otuwuliriza. Budget yo yamaze dde okusomebwa era tugenda maaso n'okuba nga tuyisaayisaamu ebyennyamizza bannayuganda mu budget. Nti bannayuganda baagala okuclarifyingibwa nti kino kigenda kwawukanako kitya n'ekyomwaka ogwedde kuba budget yayisibwa era tetwala mulimu. Uganda yasigalanga bweri. Ebizibu ebyali bigenda mu maaso n'okututawaanya ojja ng'otunuulira ebiteereddwa mu budget oba ebiteebwa mu budget bye bimu. Tutunuulira engeri budget zino zisobwamu tulaba nga ssente eziteerwamu nnyingi nnyo. Naye ekyewuunyisa bannayuganda tusigala nga bwe tuli okuva budget weesomeddwa paka mwaka kuggwako ogwa budget nga Uganda terina kyekyuseemu nga ministries zirina kyezikyuseemu. Ne kituleetera okulowooza sente zino ziragawa? Waaki munnayuganda asigala mu economy esigala eri wansi? Waaki bannayuganda basigala baavu nga bayaggayagga ng'ate budget yasomeddwa? Budget eyo tebeeramu nkulaakulana z'abannayuganda eri abavubuka. Bino byonna mbirabyemu naye abavubuka bagenda sigala nga tebalina mirimu. Tugenda maaso n'okutunuulira budget gye tukoze ng'etumala bulungi nnyo.
ki ekiyinza okuleetera eggwanga okutandika okugamba gavumenti mbwe yagala kwewola mbu terina ssente za kino na kino ate nga bajeti yayisibwa? Bino byonna ffe tulabawo obubbi obw'ekimpatiira, tulabira ddala obubbi obw'enkukunala obugenda mu maaso n'okukolebwa mu ngeri ey'akagenderere. Kakati ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ogugenda okukolekitingibwa ogwa domestic, bwe tuba tutunudde mu bagenda okuba nga bawa omusolo mu ba taxi payers, wojja nga otunuulira eziva sente ezicontributinga okuva mu ba taxi payers zibaliriddwamu 40.16 trillions zezikuŋŋaanyizibwa mu musolo. We tuba tutunuulidde sente zino tuba tulaba nga sente zino zikola ki? Zimala okutambuza eggwanga. Trillions zino ziba tezeetaagisa bannayuganda oba ggwanga lyaffe kugenda mu maaso nakubanga beewuula, zitumalira ddala bulungi nnyo okukulaakulanya saako n'okukola ekiteekawo embalirira y'abo abali mu ntobazi bagenda mu maaso n'okusenda ne babateerawo n'abo abagenda mu maaso n'okugamba muno bali mu bizimbe ebitasaanidde ne babateerawo n'ebizimbe ebisaanidde. Bwe tuba tutunuulidde bajeti eno eyisiddwa. Kati we tudda ku bannani tax payers, ebintu ebitavaamu tax musolo, w'otunuulira ku non tax payers muvaamu 4.02 trillions abatasasula musolo. We tutunuulira ebyobugagga nga petroleum muvuddemu 1.4 trillion saako ne 339.8 billion okuva mu local government. Gwe ng'oŋŋamba otya nti nno sente zino tezimala? Wabula sente zino okumala wandibaddewo enkola eno gye tusuubira gavumenti gye yanditambuliddeko. Kati nga weekolekitinga mu local governments, sente zino ezimu yandizirekedde local government n'egenda mu maaso n'okukwasaganya ensonga z'okulaakulanya eggwanga, kubanga yo gavumenti ey'owakati yeeremeddwa. Gavumenti yo nga yo eremeddwa, ekyo tekigaanika era tekyetaaga na kugenda mu ssomero kulaba nti gavumenti eremeddwa. So sente zino singa zirekerwa mu bitongole bino direct, osanga eggwanga lyandikulaakulanye era ekonomi yaffe yandibustinze, buli kimu kyandibadde nga kitambula maridaadi saana. Oba oli awo nagambye dda nti oli ku UG Update CV kwesinzira obbanga otuwuliriza. Kamala okuwa ku Henry Musaasizi, minisita omupya omulonde owa finance, agende mu maaso n'okuba nga abaako byakuyisaamu, n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo nga tuyita mu comment section yaffe. Wuliriza. The President of the Republic of Uganda, Your Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, the Right Honorable Speaker of Parliament of Uganda, Your Lordship, the Chief Justice, the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Your Lordship, the Deputy Chief Justice, the Vice Chairman of the NRM Party, the Right Honorable Prime Minister, the Right Honorable Deputy Prime Ministers, Honorable Ministers and Ministers of State, Your Excellencies, the heads of diplomatic missions, Honorable Members of Parliament, former leaders, traditional leaders, religious leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Mr. Speaker, sir, in accordance with Article 155 of the Constitution of the Republic of Uganda and the Public Finance Management Act, Cap 171, and on behalf of His Excellency the President,
I present to Parliament and the people of Uganda the national budget for financial year 2026-2027 as approved by this Parliament. In this speech, I will, number one, present the recent performance of the economy and the outlook for the year ahead. Two, account to the people of Uganda on commitments made in financial year 2025-2026 that is coming to an end in a few days. Three, highlight government priorities for financial year 2026-2027. And four, outline the strategy for financing the budget. Right Honorable Speaker, allow me to begin by congratulating His Excellency the President and the National Resistance Movement upon the resounding victory in the recently concluded general elections. In addition, I congratulate His Excellency the President upon assuming chairmanship of the East African Community. This is in recognition of his exemplary leadership and passion for advancing regional integration and Pan-Africanism. Yes, all right. Mbakulisizaayo nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Nga bulijjo tugenda kubeera nga akadakiika kano ke tusigazaayo tuba tugenda mu maaso n'okuba nga tuyita mu comment section yaffe awo ababa bagenze mu maaso n'okutwala obuvunaanyizibwa ne muteekayo comments zammwe. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV, abali mu Canada, Oman, Saudi Arabia, Qatar, abali mu Bungereza, abali mu America, abali mu Canada, abali mu Asia, South Africa, nammwe abali ku mulwano mu Kenya mbatumiddeko nnyo mwebale kubeezaawo mayengo gano. Era ngenda maaso n'okwebaza mmwe abagenda maaso n'okusharinga ekyensusso nti mukolera ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo, obuvunaanyizibwa bwe mwewa Mukama Katonda abagabirire. Mutambuza eddoboozi lino naggamba linga etali lya mugaso gy'oli, naye ku balala bawuliranga eddoboozi lino lirina hope, essuubi lye libateekamu mu kaseera nga bakennenkereddwa. Kale nno n'olwekyo genda maaso wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Namugenyi Betty weebale obubaka bwo tubula weebale commentinga kitegeeza obeerako. Kituma Ronald obubaka bwo tubula kitegeeza obeerako. Maria Nakabuye naawe obeerako oteesa nnyo. Ani omulala? Maria Matovu weebale kubeerako. Ogambye abantu oba baddeyo ewaabwe lwaki tebaagala waabwe? Oyogera ku Banyarwanda bano abagenda mu maaso n'okutigomya eggwanga erya DRC. Obubaka bwo bulabiddwa. Zombi Medi webale kubeerako. Zombi Medi webale kubeerako. Franka Mubiru newankubadde oteeseza bya kitumbaavu naye ffe tukutumiddeko nnyo. Nalumansi Vivian naawe webale kubeerako. Namakula Fowebe webale kubeerako. Nalumansi Nkumazi. Yes. Tukyagenda mu maaso kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV ng'osinzira oba ng'otuwuliriza. Franka Mubiru ozeemu n'oteesa. Nalubanga Lilian webale kubeerako. Liita M8C ndowooza oyo wa mukutu naawe webale kubeerako.
Knight Allen, Kakule Moses, weebale kubeerako olw'obudde munzikirize nkome wano. Nsubuga Rahim, naawe oteesezza. Mbagaliza olunaku olulungi bannange. Nalima Wagonda amala nanyuka. Mweraba, twesangeyo mu comment section.